acha myaka 37 ejeshi bine kiri mbuyinza nze kyensolo bagament Kakumiro prime minister agikumye omuliro ensonga za NRM Kakumiro agikumye basimbye bitooke mbadde nkyaludde okubeerako ku celebration ya national resistance movement ng'abantu basimbye bitooke kumpi mailo nga 10 so nze kyenjaba bategeeza nti tulina ensonga y'okujaguza era bujje Kakumiro kitegeera nti ensonga y'okujaguza weeri yes tuyinza okuba nga tulinamuko ebibulamu naye njaba bategeeza nti nga national resistance movement tulina ensonga lwaki tujaguza njaba bakubiriza mwenna gye muli abasobola okutwegattako enkya mutwegatteko wano chairman wa pata ajja kubeera wano naye abatasobodde twegattako mu district ya yonna gye muli mubeere nga mujaguza buli radio buli tv tubasaba mutereke ennyimba za liberation abantu mbateeke mu mood vibe ng'eri waggulu kintu mukikuma omuliro kubanga mukimanyi kino kintu kyaffe tucelebrating emyaka 37 tetusobola kugamba nti tewaliwo biganyi mwebiri but naye kati sikyakusibya kwogera kati kuba katuli mu celebration bweneggwa ebiganyi tujja bikolako notugambe n'enkya mugenda kutongoza muzeeyi tova ku main kutavuddewo tuli ku muzeeyi tova ku ballot kale bwetutambudde bwetto olwaleero tubale munaffe Kiwanda Ssuubi ono mmyuka chairman w'ekibiina ekya NRM mu nsonga eza Buganda twagala obaagaliza akadde akalungi ate katudde mu studio munnaffe Faluk Stars agende maaso okubeera nga twala mawulire tujja kuningana ku ssaawa 3 ogenda maaso batuusaako ensonga ez'enjawulo ezitambula mu Kakumiro twagala obaagaliza akaseera akalungi tubeere bulungi